Akakiiko ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform NUP aka Electoral Management Committee kyadda kikafulumizza amannya gaabo abaweereddwa kaadi okukwata NUP bendera okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti. Akakiiko alipoota erimu amannya gaabo bebawadde kaadi kagikwasiza kuli NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe ky'ekibiina e Kavule era Kyagulanyi akasiimye olw'okumaliriza obulungi omulimu ogwakaweebwa. Akakulemberwa chairperson waffe Madam Harriet Mutai ne bakoze nabo bonna mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu guno ogw'ettendo omubadde mwabakana nagwo ebbanga eriise era ng'olwaleero mugulinye ku nfeete. Akuutidde abaweereddwa bendera y'ekibiina okusigala nga beetoowaze nti kuba obuvunaanyizibwa obaweereddwa bunene okusobola okukulemberamu omulimu omunene ogw'okutwala obuyinza era agumizza n'abataasobodde kuwangula. Muli bakulembeze si bafuzi, muli ba commanders mweno protest vote. Njagala n'okutegeeza abo bannaffe abadde beesimbyewo abadde bavuganya naye ne batafuna bendera yaffe ekyo tekibafuula banafu ku bannammwe. Kyagulanyi asabye bannakibiina kya NUP okukuuma empisa n'erinnya ly'ekibiina kya NUP mu kuwenja akalulu okutandika olwaleero naddala abo abagenda okutambula naye yonna gy'anaalaga. Mukuume empisa ezo mubeere bantu balamu buli gy'oli tuweesa ekifaananyi ekirungi kuba bannayuganda batwetegereza n'ensi yonna etwetegereza. David Luis Bongo yasaba abawandiisi b'ekibiina agambye nti bataddewo akakiiko k'abantu bano okuwuliriza okwemulugunya kw'abo abayinza okubaako ne batakkaanya nabyo mu bifulumiziddwa era nti kano kakulemberwa Dr. Moses Kanabi. Whichever results are released are subject to 2 days of petitions. The committee is headed by Dr. Kanabi Moses, our organizing secretary. It has Comrade Kasim Fatuma, who is right here. Harriet Mutai akulira akakiiko akakoze omulimu gw'okusunsamu ababadde begwanyiza ebifo agambye nti tebalina kubuusabuusa kwonna nti abo be bawadde kaadi y'ekibiina babadde basaanidde era asiimye ekibiina olw'okubasaamu obwesige. And with me is my team, delegated and hard-working team. Oluvannyuma Kyagulanyi ne bannakibiina batandise olugendo lwabwe olw'okusagula akalulu ne boolekera ejjinja. Obwedda buli watuuka asanga abawagizi be ku makubo nga bamulindiridde okumuwuubirako. Bw'atuuse ku lutindo lw'ejjinja asanze poliisi nemwolekera okutuuka ku kisaawe ky'e Busede ng'eno asabye abaayo okumulonda kuba pulezidenti akyusa embeera era eno gy'ayanjulidde Maria Nattabi ng'avuganya ku kifo kya Butembe constituency. Tukali kulilizinga lisi yaba MP baifwe aye ono ali unopposed. Tuwe Butembe mwena okutuweereza omwana ono Nattabire Dochoska Maria. Bw'avudde n'agenze ku kisaawe Kagoma gy'akubye era alegagadde ng'enayogeddeko ne bannajjinja n'abasaba okumulonda singa awangula nti agenda kubakolera ebintu omuli okubafunira akatale k'ebikajjo n'ensonga endala nnyingi. Bakiteekawo nti omuntu alina okwogerera abantu alina kusiba amataayi nga gano, alina kubeera nga yasazeeko enviiri. Kyova olaba nasalako enviiri zange nesiba ne tayi musobole okumpuliriza naye tekinfula wanjawulo nkyali original Bobi Wine. Oluvannyuma atongozza manifesto ng'erimu byagenda okukola. A new Uganda. So eno manifesto yaffe basebo ne bannyabo. David Tamale yakusakidde Gwino ku Lwabukede TV.